tuddukiridde abaana abalina obulemu n'obugaali kubanga gye gimu ku mirimu gyaffe gye tukola egya charity okubanga tweyambako mu ngeri emu oba endala. Kati waliwo omwami yankubidde essimu nagamba hajati waliwo faani wakugoberera emirimu gyo, yangambye olina abaana osooka okufuna abaana baliko obulemu era ne mugamba abaana bangi nnyo, abantu abalina obwetaavu bangi. Kale ne mbeera nga napostinze ku page yange ya Facebook nembasaba nti bannange abali nga mulina abaana bemumanya baliko obulemu mubampe abasooka abataano be bajja okufuna ne bajja ku WhatsApp yange olunaku luno era abazadde basanyufu kubanga omukyala nga wagambye omwana abadde akooyo muweeka naye kati ajja kuba muvuga mu kagaali. Ebiseera ebisinga omuntu wakola ekintu kino abeera n'omutima okugamba nti ojja kumpayo akasente bwe kati ng'oli omukyala bwayogedde kino si kyangu omuntu okusalawo n'ogamba hajati nono kanfune enamba yono oba kanfune enamba yono okoze otya ku bantu bano kubanga obalikugunayiziza omulundi gumu bonna nobafuna at once so that anti like I've told you nti nagenze ku page yange ya Facebook nembagamba nti njagala abaana bataano abataaga wheelchairs nga baliko obulemu. Nembagamba nti abataano abanasooka abazadde benjogenda nabo kuba babadde bangi nga wamanya abantu bangi balina ebizibu mu ngeri omwendala, omwana omwaba tatambula bulungi, omulala nga wabalabye ensinga eyiika webiti. So bwe bantuukiridde besibaawo ebyo byombuŋŋamba byolimbu atasooka osaba abazadde ssente baba tibambi tebalina and baba tebalina mu Allah mu mutima kubanga obeera nga okoze ekintu ekirungi Allah afuna wakusasulira. Tekiba tekirungi munno omuleetedde ali mu bwetaavu ate mugamba ate mpaayo kasente. Nkivumbirira bakikola tekiba kirungi bakatweddi abakyala bali stressed era nebaza n'abaami abaleese abaana. Abaami batera okutuddukako nga tuzadde abaana baliko obulemu naye abaami bambi bazze ne baleeta abaana baabwe ate be basoose n'okukeera era mba applaudinga kuba abasajja b'omulembe guno bo baaba bali mu nsi yaabwe nga musese ekyokubeera nga yesu tulaba nti oli mukyala musiraamu genda tugalawo mwaka tugambe nti kino kuba nti otabirira anedda Ibranze all the time nze wena we mbanfunidde ekyokugaba nkigaba bebe nkubiriza bonna abaliyo nga mulina waliwo balina engoye nga gwena wardrop yajjula engoye tozambala nze nina bajja zambala gwe zireetire wano emigugu oginkubiraawo ojja kulaba nga njigabidde abaje wali abantu wallahi nga tebalina nakyakwambala. So it's not about nti omwaka gugwako nedda anytime oba ofunye ekintu ekirungi ng'okisharinga n'abakyetaaga. Empozi obubaka bwenyinza okukubiriza abaana bali mu luwummula nti baleme kutaayaya ku kyalo, abaana basome, abaana bawummudde baleme kubeera nga banoonya abasajja abafumbu anti balinamu ku busente babeere nga bawuliza mama kyagambye baleme okuzaala. Kati olaba n'ozaala omwana nga aliko n'obulemu ate ogusajja ne gukuddukako. So munnange abaana babeere nga beekuuma bulungi mu luwummula basome ebirungi biri mu maaso. Ojja oyamba abantu ab'enjawulo muli bannamwandu mulekwa this time around tulaba nti ndodduukiriza n'abaana abalina babazadde gwenga hajati abalekawera anti nga wengambye nti no Allah aba akuwadde omwana nga aliko obulemu kikkirize ekitegeera n'obutali bulemu bwokka dda mukwano gwange yazaala omwana alina skills omwana alwala kyonna Allah kyaba akuwadde kkiriza omwana tomuddukako omwana akwetaaga mubeererewo ye Allah yasinga okumanya embeera yonna gy'abakuleetedde. Kimanyalo okubuuza nti okikola otya kubanga tulaba nti mu baana bonna betukozeko interview oba abamu ku bazadde b'abaana abalese bano abaana tebaviiridde mu kawempe bavudde mu bitundu ebyenjawulo. Twandibadde tugamba nti ye ab'ekawempe bokka baako okikola otya? Anti nga wembagambye nti nno nakwesiza mu kutu gwange ogwa social media. Olwa social media eno abantu bagikozesa bubi naye ng'ate ffe abamanyi ogikozesa obulungi. Etuwa a lot of connectivity, etu connecting to the globe kubanga n'omuntu eyawadde abaami bano essimu simumanyi nefaani wange agoberera emirimu gyange gyenkola. So nze olwa postize ku page yange ya Facebook here we are abaana bali mu kufuna bugaali tekyetagisa gamba nti beekawempe bokka
n'abeemayuge newuwaagu kasita omukisa gukwata nga ekirungi kizze alhamdulillah ng'ogenda nakyo. waliwo omuntu yeno yandibadde yeetaaga okubanga aja toyinza oba ogenda kikumya waneeno ekyokuyamba okyagenda nakyo ebirungi bikyajja ne mu kisibo inshallah tujja kubaako betugabula taalo. Nina edduwa ya sheeki nga 5 December.